Banayi abenna manyonyi anigwe sitayogedde kutwaliza awamu Uganda yonna mwenna kyemanyi nti kwe muli muwuliriza omukutu gwaffe gwa 93 FM radio buli lwakubiri tubeera wano eno tuba twatandise dda programu yaffe nganzi programu eya akida nze omwanjuzi nze ndi muganda wamwe mukutabanyi wamwe muzukulu wabwe musakulu nagwere amiri mpozi nawe atugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Qibla Islamic media tukwaniriza tukwebaliza ddala kyokola kya ttendo kyokola kya bezida kikabiri mu bire za kigane sawa ennya ez'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 24 mwezi gwa 10 mwaka 2023 abakadde baffe bamaze okubeera nti batuuka bayingira nga enkola yaffe tumanya nti tutera kuchekinga ko tumanye gwe wasuzeeyo otya oluusi mwana wattu munga ayinza okugezesaamu ko katono nolowooza nti gwe Katonda yakuvaamu ffe tugamba nti kyonna ekiba kizze Allah kyaba akuleetedde Allah aba alina ensonga lwaki akikuleetedde mukadde kano oba mukadde ako kennyini abafiiriddwa abagala bamusaba Allah tabaraka wa taala abeere nti abatusaasirira bakadde baffe Haji Musa amaze okubeera nti ayingira mu studio ne muzeeyi Pastor Nkusi Amos mwali ne mukadde waffe Moses Mazerere bamaze okubeera nti basayininga mu studio mwebali era njagala kubeera nti twalakana okubeera nti mbaniriza ate tutandiikirewo sajja bakulu ab'emakudu yawo muzeeyi Mutwalibi wanade obako nnyo retired teacher head teacher obako nnyo ne muzeeyi wakazi muzeeyi wanade wambede webale kubeera nti koli webale kubeera nti otukuma tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nti akukuumirawo abalwadde tusaba Allah abeere nti abatusaasirira abanyiga ebiwundu wiki ewedde twatunuulira ku nsonga y'eminyago mu Bayibuli akadde era nga bulijjo ojja kwesanga nti tekamalanga akadde tekalimalanga nebakuwa essaawa nnamba nebakuwa ssaawa 3 nebakuwa lunaku lulamba ng'ebintu biganye biba biganye naye ffe twakugamba nti gwe gwakuwuliriza ojjemu ekituufu ojjamu ekituufu ojja kwesanga nti ojja kubeera nti oluŋŋama naye kasita otajja mu kituufu ojja sigalirayo kibola batuleeta bapasita n'abasiraamu b'omusiraamu kubeera nti bakiralifayinga byonna ebiba byogeddwa ebiba bisomesebwa twagala musiraamu asomese ng'ate oluusi atuwa bulimba abw atuwa obutwa ate twagala pasita asomese ng'ate oluusi abuza nsi twagala bonna babeere nti babaawo batubuulire ekituufu kyekirwa Katonda olwaleero twagala tubeere tutunuulira ku nsonga ez'entalo mu ddiini oba entalo mu bitabo ebitukuvu jjukira ebitabo bingi bitugoberera nga enzikiriza y'abasiraamu n'enzikiriza endala eri mu Bayibuli omwo ojja kwesanga nti mulimu ebitabo nga bingi ebisomebwa abasiraamu bagoberera ebitabo 4 Qur'An, Tawreet, Injiri ne Zaburi. Katwagala tulabe olutalo oba entalo mu ddiini mu bitabo ebitukuvu ane yalagira Katonda bantu babisangawo busa olwokuba kino tukijja wali eri ku minyago nti abantu banyaganga nti Katonda naye n'atwalako n'oli n'atwalako byonna twabiwulira naye twagenda okumenkeeza nga tulabira ddala nti ndowooza ensibuko y'olutalo tetumanyi wawe kiva nsanyusa balaba n'obawuliriza ku mukutu gwisigiko gwa FM radio mpozi ne Qibla Islamic media nga bulijjo kampaka zindaalo Haji Musa abeere nti abuuza kumuwuliza era tutandikirawo alisasa okukola yes sir era tugandi programu yetandise tukagaliza programu batambulire bulungi naye mwenna tubalamusizza abatumanyi n'abatumanyi tukagaliza programu tubabeere ennungi amin nze Nkusi buuza kumuwuliza soko kwebaza Katonda nga bulijjo yes sir atambuziza okuntuusa wano kantumira ku bano babiri basatu bano yes sir tubava ku radio eno abazimu amaanyi
Kalebi mtawanyi wa Zakayo. Yes sir. Kachera nkulamusiza na makago gonna. Kubanga muwuliza wedi eno. Asumani makanike Kawangasi nagwe nkulamusiza. Nensembyayo Aliet John musajja mwana malamusiza. Nsigadde nga muzira musinkusu kuva Kawangasi. Okay. Weka Wangasi balungi. Kale. Kazindalo kampeere musajja mukulu Pastor Moses Mazerere. Njagala kwebaza Katonda Yesu Kristo mulungi ennyo atulekedde obulamu okuba tukyali balamu kano kaseera kano. Nate era tumireko mikono gyaffe mwenna ababeerayo nga mutuwuliriza temuva ku programu eno kyamusambu awo ku stage ewa Sharifu. Mukwano gwange Seka retired Siraji Ejuli awo na Nkusi oli ku mirimu gyokka akalabya. Yes sir. Kwagaliza mirembe myerere nasalirwa nnyo okuba nti bakuwumuza naye emyaka gijja kuwumuza kale naye ng'emirimu eyo kyagikakalabiza ebweru eyo ku Siraji baligwa okusinga iya. Yes sir. Musajja wa maanyi nnyo alhamdulillah atabaganye sayidi zombi ye teyekubira nnyo ng'abalala ngaggwe gwe kubira muko kubanga nze banabbi bonna yes sir mbakoonako era ninjogera ku linnya lyabwe nobawo ekitiibwa kyabwe naye bamasheke wayogera ku Muhammad mutume Muhammad yekka anti wayogera ku Muhammad ogamba sallallahu alayhi wasallam naye abalala abalala tebabogera anti abantu batulagira abamu babagamba nti radiyallahu anhu nga Qur'an egamba nti tetusosola mu nabbi ena alayhi salatu wassalam naye nga ate bwe muba mwatula Muhammad bwe mwatula abalala bonna ne mubayisinzira naye ate bagamba mu tebasosola mu banabbi omwogerako otya obaddi naye buli kiseera buuza kumuwuliza maama Sumaya mu katale mu Kikindu we baleka kalabya mirimu naddala mukwano gwange gundi Isaac Etororo yaŋŋamba nti naye abeerako nnyo era aludde ng'anyumirwa programu eno wabula waliwo omusiraamu omwe yaŋŋamba n'abalala bangi baweze nga baŋŋamba nti programu zaffe zino baali bazinyumirwa naye ate ennaku zino zigenda zigira kubanga mbu twevuma nnyo ne twejerega kati bo kibayisa bubi ne bagamba nti ani avuma era ani ejerega ezo munkuŋŋaana ezo ze tubeeramu ebweru eri gyemwevumire ku rediyo baadde babireeseeyo ate tusobola kubiikiriza wano ku mpoza FM so mbadde nkukubiriza nti onywereze eddala awo onywezezza tweyanziza era nebweru tetulina gwe tusobola kukkiriza kuvuma mulala mpozi oyo avuma aba teyakuzibwa kaŋŋende butereevu gyeri Haji Muhammad Musa ku nsonga y'entalo okulwanagana mu bitabo ebitukuvu ani akiragira bivaawo. Naam, billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa akhrajuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl la akhir aya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Abitiibwa amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala era yatandika okutenderezebwa n'amatendo amalungi ate amajjuvu era tumwebaza ne tukwebaza yenna atuwadde obulamu. Direct ku mulamwa. Yes sir. Jja kwebaza nate omulamwa gw'olwaliro. Yes sir. Guvudde mu mulamwa gwaffe ogwaliwo juzi ogw'eminyago ate era ne muyitiramu obugambo obugamba nti eri endagaano nkadde endagaano enkadde oyo Katonda w'Abasiraamu oli yatuuka n'okugaa nti Allah w'Abasiraamu yalagira okulwana mu ndagaano nkadde kwegamba ndagaano nkadde ne babeera ng'abamu abaagala ogivaako nti ayo si yaffe naye ng'ebintu biri mu Bayibuli yaabwe mukulu Isaac kuba baali bamanyi nti mukulu Isaac yakyogerako naye nkakasa nti ku radio kooli tugenda kuttaanya bulungi ensonga eno. Entalo eziri mu bitabo ani yaziragira? Entalo zonna z'owulira ezaaba nnabbi kasitaaba nga nnabbi Katonda yalagira. Teriyo nnabbi yalwana olutalo olulwe ate bannabbi bangi abaali balwanye
abamu Allah n'atubuulirako abamu n'atatubuulira naye nga bangi abaali balwanyi ku ntalo wabula abamu tebaazirwana kusinziira maybe circumstances ezaalingawo abamu ne batalwana naye abasinga bonna baakola ki balwana entalo zino bannabbi okulwana kwabwe abantu bwe bajjanga okusomesa abantu balowoozanga nga nti balinga bo nga emu yaabwe basangangawo abafuzi kyekisookera ddala abafuzi abamatwale bayita abamatwale babasangangawo kati nabbi ono wajja okutereeza abantu badde eri Katonda bo bali abamatwale balowoozanga nga nti bagenda kubajja kw'abantu era automatically banaabakkiriza nabbi oyo kyo kitegeeza ate ono omufuzi tagenda akola ki tagenda kulamula abantu baba bagenda kukozesa amateeka ga Katonda kati abantu abo beekengeranga nnyo bannabbi abo bagana nedda basebo tuno balwanyisa oyina ebitabo by'oli mu kusoma ndi kunsooka kulayinga nankani olitwa foundation anti twagala bwino so bannabbi abo bwe batyo baalinga nti abantu bagana nedda abasajja bantu balwanyise bwe tunaaba tetubalwanyisizza bagenda tunyaga bagenda tumalawo abantu bagenda bakkiriza fe tugenda kusigala bwerere ate jjukira tusolonza emisolo mu bantu n'ebirala kandi bagenda tusooke tubajjewo kati bwe bajjanga okulwana by chance bagendanga okujjanga ate bannabbi bano balina abagoberezi bangi ababakkirizaamu kati nga bwe bajja okulwana lazima oyagala toyagala bagenda kwedifendinga katonanga abaga nti kati mulwanirire kansokere ku Qur'an ekitiibwa ejja kusookera mu bayibuli leero bayibuli mu Qur'an ekitiibwa ndina essula gyembikudde eyitibwa surati Al-Bakara sura yakubiri kansome aya kijemba nsanyuka nayo kantandike ne aya ey'ekikumi 9 Allah aga nti waktuluhum mubalwanyise oba mubatte haithu sakiftumuhum ani ayogeraawo Allah okitiibwa kiragiro era mubattenga abo ababalwanyisizza olaba statement bweri mubalwanyise oba mubatte abo ababalwanyisizza buli wonna we mubasanganga era mubajje mu bitundu byammwe ng'abajjamu bebajjamu ne fitina obutakkiriza olaba kirago kiri mpulira kitegeeza babalwanyisa ababakola ki ababalwanyisizza ekyokubiri mubajje mu bifo byammwe bibaali babajjeemu abantu bedda nedda paka loosi n'essaawa eno abantu banyigiriza nnyo abantu ne bajja ne babajja mu nsi yammwe ne babajja najja n'akunyagako ettaka terasubi tubiraba mu nsi oli ajja n'amaanyi n'akunyagako ettaka n'akugjawo gwe n'okaaba naye nga yatutte kati obusiraamu eddiini Katonda n'alagira bannabbi n'agamba nedda aba balwanyisiza mubalwanyise nabo aba bajje mu nsi yammwe mukole ki mu bitundu byammwe bye mulimu mukole ki era nammwe mubajjemu Allah n'agamba nti waktuluhum hatta la takunu fitnatu wa yakunu diinallah ate mubalwanyisize ddala okutuusa watajja kubeerawo fitina yonna wakati wammwe amakulu ebikemo byonna amakulu abantu bonna babeere nga bonna bali ku musitawa gwe gumu okitegedde babeere ku musitawa gwe gumu Allah n'agamba nti wala tahtadu naye temulumbagananga katulabanga olutalo lwa Katonda luliko conditions lwaki mulwana baba balwanyisiza bazze kubalwanyisa tutulabona nga nti amunange mutte bwemwagala mutte abaana baffe mutte abakyala baffe batte buli kimu nga mumusirisa konaganda edda mwerwaneko aba bagize kubalwanyisa mwetaase naye kyembagambe wala tahtadu temulumbagananga tegeeza bannabbi tebaalumba kyenakugambye bannabbi tebaalumba muntu yenna tebazze kumulwanyisa taliyo wabula bali be baafunanga nnugu bajje babalwanyise iyo Qur'an ndoza ne bwenjirekeraawo bwogenda mu kitabo ekimanyiddwa ng'okubala twalisomako juzi ntandikidde ku Musa okubala 3 mu olunya olusooka Katonda n'agamba Musa nti Musa woolera eggwanga ekigambo okuwoolera kitegeeza kwesasuza woolera kitegeeza bye basoose
kati naawe genda owulire eggwanga eri abaana ba Isirayiri kuba Midiani kitegeeza Abamidiani baali bazze kubalumba kanalaga nti anedda woolire eggwanga era Bayibuli egenda amaaso neega nti Musa n'akuŋŋanya abasajja abalwanyi kitegeeza nabbi olwedde Musa yali abalina abalwanyi nga bali awo tayali n'abakuŋŋanya abasajja nvula kalibu abavuka naga ne katugende tuwoolere eggwanga era olutana ne balwana ne baluwangula oyo Katonda yalagidde nzira ku nabbi Yesu kiri kyenjogedde nti abantu bano baafunanga obuzibu nti omuntu ono zenga tutumulwanyisiza agenda tunyagako bw'osoma mu kitabo kya Yokaana 11:26 wagamba nti abasajja abantu ne bakuŋŋaana olukiiko Abafalisaayo n'Abayudaaya bakuŋŋanya olukiiko si lwakuzimba masomero n'amalwaliro kwogera kuki ne bagamba tukole tutya omusajja ono kubanga akola obubonero bungi n'ebyamagero bingi singa tunaamuleka bwe tutyo abantu bonna banaamukkiriza olabye ebyali mu lukiiko mpulira kitegeeza bano bapolitician beekengera Yesu azze bagamba singa tunaamuleka abantu bonna bagenda mukkiriza era baba point endala ne bagamba nti Abaruumi balijja ne batunyaga ku ensi yaffe kitegeeza Abaruumi baali bangu nnyo bakukkiriza Abaruumi balijja ne batunyaga ku ensi yaffe lwaki babanyaga kubanga bakkiriza eddiini ya Yesu bakkiriza Yesu okusomesa kwe kitegeeza bagenda kubeera wansi wa Yesu si wansi w'amatwale gali kati bone basaba bagamba nti ono tuba tusookirako okutta kitegeeza ku mulembe gwa Yesu teyafuna mangu abamugoberera teyamufuna mangu era bo bamulwanyisizaawo ne bagamba nti ono nedda bannabbi bangi bazze batukuba naye ono nedda tumulwanyise sigeze eddakiika emu era ekyaddiira ne bagamba nti Yesu alina okufa twagusomesa ogwo omusomo bano Abakristaayo lwayo gwe basanyukiramu bwe Yesu yajja bafiirira ndiga nedda yali politics era point baziwa ne bagamba nti ono tunamuleka abantu bagenda mukkiriza tegeeza Katonda yatuma Yesu bantu bamukkirize bano bagamba nedda tulina okumuta bano Abayuganda ne basanyuka ne bagamba nti Yesu yajja tufiira kozi nedda ekyo mwakikwata bubi so yali politics kyovulaba Yesu yagamba mu kitabo kya Yokaana 18:6 n'agamba nti obwakabaka bwange si bwa mu nsi muno singa obwakabaka bwange bubadde bwa mu nsi muno abasajja bange bandirwanye n'ensiweebwayo olaba bwakaba kati kiri kiddayo ku kyenva okuwa Abakristaayo twewunyonya abasanyuka mbu Yesu yabafiirira tuba twewunnya ddala emirundi 10 Yesu agamba singa obwakabaka bwange bwali bwa mu nsi kubanga buga Yesu yafuga kati ate Yesu yabuganye kati afugira nga bamutta oba batafuga n'agamba nti basajja bange bandirwanye kitegeeza n'ensiweebwayo kitegeeza obwakabaka si bwa mu nsi lwaki teyalina n'abasirikale era Bayibuli ekasa bulungi yagamba nti Yesu abasajja bonna baamwabula ne bamuddukako ne bamuleka yekka lwaki teyalina magye naye bannabbi abasooka bonna baliki balinanga amagye so mufunze nnyo ng'anyumiddeko awo babadde ogambye ekemu saagala kwongeramu foundation gye mbateekeddewo emala vwasi mu Bayibuli ndeese ne mu Qur'an entalo zonna zaali nga za bannabbi nga Katonda yaziragira balwana tuyanziza tweyanzeege kagudde waani kazindaalo nkakuwadde yesebo naam webale nnyo yesebo ate nze byange oba byawukanaku katono entalo zino yesebo Katonda yalagira kituufu yesebo daddi okulwana naye ng'alagira okulwanyisa bano abatamukkiriza manyi waliwo Katonda yatonda abantu ffenna tutondamu Katonda omu yatutonda naye ate mu kubaweereza abantu abalala baweereza bikatonda birala kati Katonda yalaba nga abantu bano bamuvuddeko balese ye kennyini yabatonda n'abalagira okubakuba owulira mpulira kati obuzibu buli awo kati nga wano ojja kunsomerako musomesa wange mbadde njagala onsomereko leero Samwiri ekisooka 17:43 njagala nkulage bano baali Bafirisuuti nga balwana balwanako ne Isirayiri neraba kubanga saagadde nze okusoma eno njagala omusomesa wange ansomese ate njagala oba nakola atya essimu ati njagala ompeerezenge ebifaananyi ate yalira katukozesa ogwo gusaba Yesu ga Yesu walemera okukakasa nti Katonda yansomesa gwe wansomesa nakusomesa okuvuba ebyennyanja kati genda si Yesu yansomesa 17 meka Samuel 17 Samwiri ekisooka 17:53
ana musatu 17 ana musatu wotani Omufalisuuti n'agamba Dawudi nti nze ndi mbwa n'okujja nojja gye ndi n'emisego n'emiggo. Omufalisuuti n'akolimira Dawudi eri bakatonda be. Omufalisuuti n'agamba Dawudi nti jangu gye ndi ngabira omubiri gwo ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko. Awo Dawudi n'agamba Omufalisuuti nti ojja gye ndi n'ekitala n'olunyago n'effuuniyo wakyeki n'effumu onanteno ya kompyuta n'effumu naye nze njija gy'oli mu linnya lya Mukama ow'eggye, Katonda ow'eggye wa Isirayiri yansomoseza. Leero Mukama anaakugabula mu mukono gwange era anaakukuba n'enkuggyako omutwe gwo era nangabira ennyonyi z'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko emirembe ejijja emirambo ejijja egy'Abafirisuuti. Ensi zonna zitegeere nga mulimu Katonda mu Isirayiri. Abasajja bano ono Omufirisuuti alina bakatonda be. Yalaga Dawudi. Dawudi aye n'amulaga nga naye alina Katonda we. N'amugamba bonna oli amukolimire ngenda kugabira ennyonyi z'omu bbanga zirye. Oli naye n'agamba nange nja kukuba lwaleero enkuggyeko n'omutwe n'emirambo nkugabire ennyonyi z'omu era zirye. Bonna baakolima. Bonna buli omu yateekawo bakatonda be. Kyeva olutalo luno buli omu alina Katonda. Kati bano Omufirisuuti yateekawo Katonda we abakatonda be, ono n'ateekawo Katonda wa Isirayiri okumaliriza nga Omufirisuuti omuggyeko omutwe. Owulira nga Katonda wa Isirayiri amaze okuwangula Abafirisuuti. Era Abafirisuuti wano wosoma okuwukirira wansi baabata nnyo kubanga basoomooza Katonda ow'eggye erya Isirayiri. Naye yalagira bagende balwane. Anti yalagira ali kati nkugambye nti kasita osoomooza tekebera ate kwebuuza ekiddako kubakuba. Kati nga wano wekiri kwa kusukotia Hamas bakuba Isirayiri nagwo mumanye ebintu byonna Katonda wa Isirayiri kati kiba ekidiridde ate nawo kubakuba. Kati bano kati enjuzi ne zonna okulwanagana okubeera okuli mu Bayibuli bano kati nga Abafirisuuti bafiira weerere bano baba tebalina musango kuba Katonda yalagira basoomooza Katonda y'abatonda. Kati mu Bayibuli ekyonze kyensomesa ne ndaba nti kati nga afuwano mu mulembe guno gwe tutambulamu guno gwe Qur'An. Kuba Qur'an eno yakajja mabega eno naye bano abanabbi abaasooka simanyi nga baagisomako kubanga n'Oweekitiibwa yennyini simanyi nga yasomako mu Qur'an eno. Kati nga wano wetuyimiridde wano weruti kati olutalo lubeerawo nga okulwanagana n'abalokole abagobera Katonda wa Bayibuli n'abakur'an abagoberera Allah bano Allah bafiira ffe kulaki ati Katonda wa moyo mulina siye Katonda omulabi yabatonda mukagobera bintu birala kati ne babata batya bano babaase tebalina musango seka obijjawo olibijjawo mu bitabo kubanga Allah siye Katonda yatonda eggulu n'ensi ate bano bagamba Allah yatonda. Owulira antago mulamu mulala anti kyengambye kati nkulaga oli Omufirisuuti alina bakatonda be kati mulembe guno nagwo kati nga mu busabu nabalina Katonda bwayo kakati ife tubaata ne tubakuba tetulina mutawana gwonna era ffe mu ggulu tugenda bugenzi. Kati kubala 31 nsomera baba 31 soma lwa 7 kati ndi kutambula speedi soma lwa 7 lwokka okubala 31 soma lwa 7 manye ebintu bino nga otugambye wano modo oyogedde bulungi. Tine bakwasa wameka tebigwa katukoonako bukoyi katono nnyo ne balwana ne Midiani nga Mukama bwe yalagira Musa ne batta buli musajja soma ne batta bakabaka ba Midiani awamu n'abalala abattibwa Ivi ne Likemu ne Zuli ne Kula
ne Liba bakabaka aba Midiani abataano ne Balamu mutabani wa Byoli bamutta n'ekitala. Olekera olaba kati bano aba Midiani ate balina Katonda waabwe mulala. Kati bano Musa alagira abantu bano ne bakuba ne babatta. Kati bano Midiani omanyi ensi erimu abajeemu okuva ensi ngo byatondewa abantu bateekawo Katonda omulala. Osoma mu Buulizi ensuula 7:29 Katonda yatonda abantu nga bagolokofu naye banoona bingi bye bagunja. Kati abantu bennyini beegunjira abakatonda. Era kino nze sijja kuluma kubaako ekino okulumamu ng'Obusiraamu bwagunjawo Katonda tali Katonda. Kati mwe mufa mufiira fire. Lasa yabanza endawula musomesa wange ono kituufu yansomesa ave mu bino mukyando tajja kwekolima okulabula omusomesa kati yansomesa yakuwa butwa siyawutiwutwa n'ekirasi kyansomesezaamu kati si ekyendimu oli level ndala kati yansomesa mu P1 kati ndi ku masters kati bino byerabire bya mu P1 wamusuuka kati mulawula nenga matowaye ebintu kyalo bivuemu kati ingira bulokole ogambe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu era olokoke tugende mu ggulu. Kakitegeeza bana Abasiraamu bagunjawo Katonda waabwe gwe bagamba mbu yabalagira okulwana kyoligamba sebo era Katonda ono kati mperezaako aya 16 Qur'An ennyolo 3 mperezaako awo mangu Muhammad Musa Muhammad Musa amwagala nnyo era buli we nsaba nnyo Katonda era byasomesa byokolerako byasomesa P1 yakusomesa n'obifuako nedabanga mulimu gwali musingi kale 16 nsomako olunyiri awo labe 16 fali abudu rabba hadha albayt bateekwa bateekwa basinze Katonda mukama w'ene ennyumba Kaaba olaba kati bateeka okusinza Katonda ow'ennyumba Kaaba jinja kati kano tasobola kubeera mu buyinja ebintu bino nze manyi twogera abalala bali eweerewe balimu abaata balukootinga obubi nenze nja kubataasa bulamu bino bintu bya bulamu sandize nze emyaka zino Nkusi olaba lyakuba n'esimu nagamba wa myaka emeka nefe Bayibuli tugamba nti Bayibuli egamba nti abasajja abakulu n'okuwangaala baba bagezi n'okuwangaala emyaka emingi kati nze mpangadde emyaka mingi kati ndi mugezi kati njalo nendawula obusaamu nagamba nti banange bino bimwagunja bintu bikyamu muli ku bifu bajja kubattira bweri ne mufiira free information muzee yagaye nti abantu batuuka ne bafuna bubi abantu okubafuna obubi kwe kubeera nti omuloma gubeera mulala n'oleeta omulala kuba kati muzee ye ali kwesibira nnyo ku Katonda omulala we yabbaye ate naffe tunaagenda awo ojja kusanga Katonda gw'osinza si yoyo tuli ku ntalo yes kati wanoleeta nnyo Katonda nti Basiraamu bagunjawo kuba bwe naatuuka okugamba nti Katonda we yaani Yesu yamwogerako nga tewali information tumudi nkusaba nti dda ku ntalo oba Katonda wo guti uliza oba Katonda we enjuba gamba nti enjuba yalagira okulwana oba nze ngamye Allah kati munawo leeta nti omuti gwe gwalagira okulwana naye tuli ku bakatonda bameka oba bafaana batya yes beera mu topic Katonda tanfuna era buli ebweru banfuna kubanze kugamba bw'oli ku ntalo Katonda ono waffe yakuwa bamwita Jehova kuva nsula 2:62 bamwita yakuwa kati yakuwa ono kasita omuvaako gwe n'ogunja bikatonda ebirala naye bakukuba ofiira free tubali tusomano Midiani kati Midiani wano yakuwa naye alagirako entalo yalagira leetanga yakuwa alagira entalo yakuwa ng'alagira ntalo kati wengamba Mukama ngamba gwe muwe buwi olunyiriri lwaki awakananga ate Bayibuli ekyaliyo olabonagamba Mukama ne Dawudi naye Mukama abuliriza kati okubala leeta ntalo zokka buliriza okubala 3:7 Katonda Mukama yalagira era ye Katonda kati Mukama kitegeeza omuntu omugulumivu yatutonda otamanya ebintu bye twogera wano kankulagako n'olunyiri olulala luno Amos erinnya lyange niye obunabi buliwo obwaliwo ku biseera bya mu Gaza nti kijja kukuba byokibwa omuliro kubanga Gaza yali asinza bikatonda ebirala Amos 1:6 perezaawo somesa wange olabe bino obunabi bwaliwo tubwayogera dda Amos emeka 1:6 kati fe abasomye ebyawandiika tuliko omwoyo fe Bayibuli tugisoma mu bunabi etugisoma mu kwolesebwa mu kubiikulirwa kakati ono seeka tasobola
kudebatinga nange kubanze ndiko omwoyo wa Katonda otaliko omwoyo. Goli class above. Emumeka? Emu mukaga. Amos. Watu wayogira mukama nti so si yakuwa. Watu wayogira mukama nti olw'ebyonono bya Gaza bisatu. Weewaawo olw'ebina sirikyusa kubonerezebwa kwakyo okukivaako kubanga batwalanga basibe eggwanga lyonna okubawaayo eri Edomu. Naye ndiweereza omuliro ku bbugwe e Gaza era gulyokya amayumba gaakyo, era ndimalawo abaali mu Asododi n'oyo akwata omuggo ogw'obwakabaka ndimumalawo okuva ku Asukoloni, era ndikyusa omukono gwange okulwana ne Ekuloni n'ekitundu ekifiseewo eky'Abafirisuuti balizikirira. Bebiri Gaza esaawa eno tuvunulira olunyiriri atulweerwo Katonda kyabiikudwa dda nti Gaza eno bano bali ku Katonda mulala agamba nti bakuba kibo ky'omuliro Katonda gunyooka Gaza. Olaba biriyo agambye n'Abafirisuuti bajja kuba olaba biriyo kati ebintu bino ekireetera ebyentalo zino bano kuva ku Katonda yabatonda ne bagoberera Katonda ebirala kikibakubya. Niye singa ntalo zino abantu tuli ku Katonda omu nga tetukyalina ntalo. Kadono agamba ate oli Katonda anjuba ffe Katonda waffe si njuba, Katonda ali mu ggulu bamuyita Yakuwa. Katonda wa muyani? Bamuyita Yakuwa. Okay. Ali mu ggulu. Kati Yakuwa yalagira entalo oba si yalagira? Yalagira kasita ngamba nti bw'oba osinza Katonda mulala bakukuba ati wabeera Mukama era Katonda oyo Mukama waffe yatukola tebwetera mu kyonna mu kyoyagala kyomwogera kasita oba ng'ovudde njagala ofuna nabali eweeru gwe n'osinza ebikatonda ebirala n'oleka Yakuwa oba Jehova nga bali Olungereza bagamba oba Allah kati wobeera okala bakukuba bukubi kuba Allah tene kyatonda bakukuba ofira firi bebiri mu Gaza kati ofira firi baba kyebamba sababu munena ku moderator agoli wano kiriza Yesu olokoke bino obivemo gera fira werere kati entalo zikyatambula tolobya ziri okawoka buli wona obeera ojja kulabanga ebintu bituukayo kasita oba osinza Katonda mulala Abafirisuuti byabatuukako abaana bali ku Arabi batuuseeko n'abatawala batuuseeko ndowooza ekisolo ky'okukomawo naye madde njagala nsembyeyo olunyiro luno lusembyeyo ono somesa wange nkaaba buli wendowooza Muhammad Musa nkaaba n'amaziga nga kyekikaabya ate kusajja okuyingira muliro Samwiri ekisooka 15 tandikira nkaaba amaziga kusajja mulungi nnyo omulaba kusajja mweyagavu muliro kweri kamalega mulabula akane nenge siyagamba tutaje nabula ate waliwo aya mu Qur'an nasoma kuna jera bide abagenda mu muliro baligamba nti mwe temwawulirangako obubaka buno eyo gye mwali ne babugamba tufa bali abajemu kana yagenda okugira bira ali omujemu naligera kulokumeka olusoka naye kisandikira kulukusatu ekiseera olw'ebiseera kubanga nange ero mbadde ngenda okuleeta watu bayogera Mukama kandikeyo kulwokubiri watu bayogera Mukama wejje nti nekenenye ebyo Amerika byakola Isirairi bwe yasembayo okumuziiza mu kkubo bwe yalinnya okuva mu Misiri kakkano genda okube Amerika ozikirize eddala byonna bye balina so tubasaasira naye batte abasajja n'abakazi omwana omuwere n'ayonka ente endiga n'eŋŋamiya n'endogoyi. Olaba kati bano bagamba okuuta bano bakola bubi abaana ba Isirairi kuba bali ku Katonda birala kanalagira tumagende bakube mubatte nawe kubanga bo kadasaasira kasita obeera eri sayidi eri oba oli mwana oba oli mukazi oba oli nte byonna biri kugwe Katonda bibonereza kuba yabitonda kati mmwe muli bajjeemu katowuliriza Katonda alagira okutta abo abagunja bugajunje Katonda ebirala sigadde nga muziya musinkuso kubeka amasenase akiriza mu ddiini ki kulokoka
kulokoka okiza mu ddiini ki kulokoka okay toyanziza amen akazindalo kampeere mukulu Moses Mazerere yes sebo neyanza moderator yes sebo kityo abatuliza mwenna bali kubeerayo era mbagaliza okuwuliza okulungi amin naddala ku mulamwa guno gwe tuliko yes sebo ensonga nga bwe mujjukira Sheikh Muhammad Musa ajogeddeko nti yava mu ngeri y'eminyago etwesanga nga tuyingidde mu lutalo lwe luvaamu eminyago naye nze ekisinga okunnuma kwe kulaba nti Muhammad Musa era azze wano n'atayogera ku Allah ng'alagira mutume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam abeere ng'ate agenda okulwana olutalo wabula wanamugambye kwetaasa okwetaasa tekubeera lutalo okay kubanga oli abaleese olutalo kati golina kwetaasa bwetaasa wedifendinga oba otya oyinza okusalawo newekweka noyingira mu mpuku oba noyingira mu nnyumba galawo bibiri naye era bali abazze okulwana olutalo bakasuka ebirwanyisa ku njuyo munda omwo ne bakuttiramu waba basuula baleeta enkumbi baleeta mayinja baleeta muliro gwe kikyokola gwe wetaasa wejjayo kwegala teweteekayo ate naawe nokwata ebyokulwanyisa n'ogenda okola ki n'olumba okay kubanga era kino moderator mpulira kiri mu ssuula eya Tauba essuula ey'omwenda yes sebo aya ey'okutaano ala agamba nti emyezi emitukuvu temukola lutalo lwonna temulumba wadde okulumba omuntu yenna tembaako gwe mulwanisa era bo ne baba balumba temukolako kintu kyonna mpulira nule butunuzi oba babamalawo naye nga gino myezi mitukuvu giri ena kakati ani yabagaana Allah okay kakati bwamala nagamba nti naye emyezi ena emitukuvu bwe giba giweddeko mugwe kava okirabye okukwe kati kwe kulwana olutalo batandise okulwana kati ani ayogera awo Allah yayogera luli babadde tebalwana okay tunatuwa lunyiriri naye kati abagamba ngambye sura Tauba okutandikira ku aya y'okutaano okay sura y'okubiri sura ya mwenda okusota Tauba okay okay nti naye emyezi egyo bwe giba giweddeko emitukuvu kati namwe mukole ki mugende mulwane kugamba babeerawo emyezi ena nga beetegeka nga beeswanta nga balinda ekiseera bwe kituuka nga kiweddeko ekyemyezi ena nabo ne bagenda ne babagwira kava ne batta ne bakwata buli muntu yenna ne babateega ne balyoka bakola ekyajjabbu okay so kuno kubeera kukola ki kusasula kubeera kusasula kwesasuza olulimi olutegerekeka okwesasuza kakati ezo entalo ala yazikola ki yaziragira okay in fact kubeera kwesasuza si lutalo naye bwogenda n'osanga bali nabo ne bajjayo ebyokulwana ebirwanyisa kati ne mutandika okuwanyisagana ne lufuuka olutalo naye ng'ekigendera kibeera kyakola ki kyakwesasuza te nga beesasuza kuki nga beesasuza kuki ku bulumbaganyi bwe baba bakolako baani abaalumba abantu abalala bonna abatali mmwe okay yes sebo moderator yes sebo bwe tuba tuzzeeko mu kitabo ekitukuvu esem ku Moses tulaba nga ekitabo ekitukuvu kyo mu byomirembe ekisooka byomirembe ekisooka essuula ejja kuba ya 14 olunyiriri olw'10 Chronicles mu luzungu First Chronicles sura ya kumeka essuula ya 14 olunyiriri katusoma olw'10 okay First Chronicles 14
olw'ekkumi agamba bw'ati agamba nti Dawudi n'abuuza Katonda n'ayogera nti ntabaale Abafirisuuti era onoobangabula mu mukono gwange Mukama? N'agamba nti tabaala kubanga ndibagabula mu mukono gwo. Waliwo abalumbye nga baagala okujja okulwanisa Dawudi, nabbi Dawudi alayhi salatu wassalam n'abagoberezi be n'abantu be babeera. Kyokka kabaka Dawudi kabaka naye era tasoose kulumba, asoose kwebuuza Katonda. Namugamba numbe ojja kubangabulira? Katonda namugamba ye genda nja kola ki, nja bagabula gy'oli. So newankubadde nga baali balumbye ng'abalaba, naye ye teyasobola kola ki, kulumba nga tasoose kola ki, kwebuuza Katonda. So Katonda yamulagira kwetaasa, naye nga agenda okwetaasa nga ali sure deal nti Katonda ali wamu naye, agenda kumulwanira olutalo. Kubanga ye tasobola, ne bwagenda bajja mukubirayo, naye bwagenda nga Katonda amuwadde assurance aba ajja kola ki, ajja kulwana. Bw'oba ajja kuwangula. Bw'oba ogenze ku lunyolo lw'13 awo wennyini, Abafirisuuti ne bazinda ekiwonvu nate olwokubiri. Kati ate bakomye omulundi ogwokubiri. Dawudi n'abuuza nate Katonda, n'amugamba nti tutabaale okubagoberera kyokka abaveeko obatuukeko nga obafuluma mu maaso g'emitugunda. Kakati Katonda alabye Abafirisuuti, Dawudi alabye Abafirisuuti nga bajja ate bakomawo omulundi ogwokubiri. Bamaze okubagoba ne babawangula ate ne bakomawo. Kati era Dawudi era n'abuuza Mukama Katonda. Mukama Katonda n'amugamba nti kakati togenda direct, weetoolole eno bayitire emabega w'emitugunda olyoke okole ki, obalumbe. So kyenjagaddemu ekikulu nti Katonda ye talagira kulumba oba kulwana lutalo, wabula alagira kwetaasa. Kitegedde? Mpulira. Naye Mutume Muhammad ye endalo ze yazirumbanga. N'alumba n'atta abantu ng'ayagala kola ki, kufuna bya bugagga nga minyago ng'egyo nga bwe twalaba mu ssula ey'omunaana okutandikirawo. Yagendanga mu ntalo nga tasoose na kwebuuza, n'ebyalunyagize nga tamanyi wa waabitwala, tamanyi ngabana gy'agenda okugabanamu. Kyokka ate oluvannyuma nnyo n'alyoka yeebuuza kwani, ku Allah. So entalo zino zaatandikira mu ggulu ku bikkulirwa essula 12. Ogambye mu Qur'an Surati Tauba ani yalagira olutalo okulwana? Mutume Muhammad yalumbanga. Anti mu Surati Tauba. Ayagala ebya mu Tauba. Yes. Wano Allah yamugamba naye Allah ono simanyi oba yani. Wali eri mu aya eri Katonda yamugamba. Okay, tugenda mu maaso. Ogambye nti wali eri muki? Ogambye mu Surati Tauba. Aya ey'okubiri. Katonda Allah. Okay. Allah yamugamba. Tugende mu maaso. Kati Allah Musa yamanyi oba yani. Nesi Katonda. Okay. Kubanga Katonda tasobola kulagira ogende olumbe ate ng'ebigenda okuvaamu tobimanyi. Okay. Kubikkulirwa ssula 12 bwe twagala okulaba. Tugenda kusoma olunyiriri lujja kuba lwa 7. Agamba bw'ati. Olw'omusanvu agamba atukewo. Ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ne gulwana ne bamalayika baagwo
ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. Guno ono Mikairi malayika omukulu ate ogusota guli represented ne Satan nti bagezaako okulwana ne Mikairi tebasobola kuwangula ne bataba na kifo mu ggulu ne basuulibwa ku nsi. So bajja n'entalo zaabwe ze baali batandise mu ggulu bali ne beetaasa ne babawangula ne babagoba ne baddawa ku nsi. Amalala ge baalina okwagala okutwala ebintu ebitali byabwe nga baagala bo babeere waggulu, ono Setaani ng'ayagala abeere waggulu ani w'abali bonna abamufuga mu ggulu. Okay. N'abeera ng'ayingira n'abeera ng'ayingira mu lutalo luno okulwanyisa bali abamufuga abajjeko abanyage obuyinza n'ebintu byabwe byonna bye bakozesa. Ekyenkomeredde n'awangulwa n'asuulibwa ku nsi. So entalo mu byawandiikibwa mweziri naye nga Setaani yazitandikiriza. Katonda ye n'akulagira okukola ki? Okwetaasa. Akulagira kwetaasa. Kitabo kye kigamba Setaani ekiragira Setaani okulwana entalo. Ekitabo ekiragira ngambye entalo mweziri naye Setaani yalagira. Okay. Olw'ebintu byayagala okufuna. Buyinza. Yes. Bitiibwa bya bugagga bwe bityo. Naye Katonda ye aba akulagira kwetaasa. Tulabye Dawudi nga Abafirisuuti bamulumbye. Naye Katonda alagira nti mubataase mugenda kubawangula. Mwetaase mugenda kubawangula. Yes sir. Ayi ne bakomawo n'agamba kati muyite eno bwe muti. Nga ya planning olutalo olwo okubeera nga beetaasa. So olw'okubanga nti bali mu kwetaasa bo nabo baali bazze nga bazze kulwana. Tewali ngeri gyayinza gamba nti tewajja kubeerawo luki lutalo. Naye Katonda si yalagira. Kyenjagala okukakasa nti ekitabo ekitukuvu tekiragirako kulwana ntalo. Ebyo bya Setaani. Bya Setaani. Kujjako ndabyeko mu Qur'an alanga alagira. Yes. Musooke mweteketeke okumala emyezi 4. Mulyoke mukole ki? Mulumbe mubagwire kava mukole mutya ebyo byonna. Ate Nkusi ani alagira entalo okulwanagana? Insomeseza. Yes. Just akoka ani alagira entalo? Katonda. Okay. Kiwade. Kati tweyanze egali ku mukuto gw'esigo gwa China Musa Tozema FM radio. Njagala nkujukize ente naku z'omwezi nga 11 mwezi ogwe-11 mu mwaka 2023 wali eri Lupada His Eminence Mufti wa Uganda wamu ne Regional Assistant Mufti babayita okubeera nti mujja mubaawo ku fundraising drive egenda okubeera wali eri Lupada mu Budaka district nga batandika okuzimba offices eza Muslim administration eza Eastern. Abasiraamu mwenna ne baganda baffe abatali basiraamu mwenna muyitibwa okubeera nti mubeerayo. Ba district kadhi, ba imaamu, abasiraamu mwenna musabiddwa okubeerayo. Omugenyi omukulu ajabbeera His Excellency President w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni. Naku z'omwezi nga 11 mwezi ogujja ogwe-11 mu mwaka 2023 tubeere wali eri Lupada. Tubeere nti tweyongera okuteeka ettofaali ku busiraamu. Bali kubeera nti okyekomidde ku mukuto gw'essiiko gwa China Musa Tozema FM radio. Tukwaniriza tukulisaayo mu bulango bw'abakama baffe. Eddakiika esigadde zinene ntonotono. Njagala tubeere nti tuzikozesa bulungi nnyo. Dakiika 2 ffenna awamu tubeere nti trapping up mu nsonga yaffe. Dakiika 2 zisoboka. Newe nkuwa 10 era zisoboka. Newe beeremu. Bagenda kwogera 10. Ayina bwino tasobola kubeera nti akayanira mu ddaki. Omundo ogwokubiri. Baganda bange beebaza okubeera nti n'abagezaako. Lwakuba nti bwo kizibu kyabwe kibeera kimu. Kiruyi kyabwe kiri ku Busiraamu na Muhammad. Kiruyi kyawuka kye kwe babeera. Naye nga kakasa nti waliwo topiki ezimu zosobola okukizaganya nti ddala kati nga topiki eno balwanye ne balwana ne bataya ku Muhammad naye nga ye bwina asigadde. Qur'an aya eri emu yokka egatta aya zonna eziri mu Qur'an ez'okulwana.
wino tasigadde sura ya 2 aya 19 okula entalo Moses atugambye za star naye naye asomye nga Katonda alagira kulwana kituufu era kwetaasa kuba kulwana my friend kwetaasa otya nolwekyo ate nze nasoose okusoma nga Katonda alagira Musa woolera eggwanga Musa n'akuŋŋanya abasajja abalwanyi Katonda yakyalubira ekigambo kwetaasa otya katoli mulwanyi kwegamba wali olimi omuntu oba lwetaaga agende mu ssomero Katonda yagamba Musa nti woolera era Bayibuli nga Musa n'akuŋŋanya abasajja abalwanyi bagende balwane era ne bataasa Dawudi yalina abalwanyi Dawudi n'awangula olutalo baali lutalo nolwekyo bino byokwagala kubuzaabuza ate kwetaasa kulwana so etalo twazirabye Katonda yalagira okulwana ensonga eyokubiri buli wetwogera ekigambo Isirayiri baganda ffe abakristaayo beno balooza nti Yesu atuba twogedde ku Yesu kabisa abeeno otegeeza abakristaayo bonna bwa amagezi gaabwe ngeri gye basoma Bayibuli mulimu Isirayiri Yesu yava Isirayiri balooza nti awo Yesu ddala anteera nedda ssebo nakugamba era nzira mu Isirayiri teri bakristaayo nga Yesu mwe yava kati goyinza okuva mu kika ekyo ate nogamba nti abali Isirayiri balinga abataliyo kuba bwebera nga just nagenza okukebera twako mu kutegeera nga Abayisirayiri miliyoni nga 6.5 esaano Abayisirayiri bali miliyoni 9.5 abakristaayo they are only 1%. Imagine 1%. Kati njagala obale miliyoni 9 1% baba bali mumeka tigeza balinga abataliyo abasiraamu abali mu Bayudaaya mu Isirayiri bali 18%. Kitegeza abasiraamu bokka basinga abakristaayo mirundi 17. Yesu java none kibutu ogira Bayudaaya baloza tubakatawo Yesu era omuntu imani nejjula nalabya dalanga katali mu ggulu no basaasira kuba tebamanyiriza ki ekyokubiri nkadde wange njagala kutegeeza nti Bayudaaya lwaki balwana Katonda yabakolimira oyogera saawe Katonda yabakolimira era sura y'okutaano aya 7:9 Allah gandu inal ladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daawuda wa Isa ibn Maryam Katonda yakolimira Abayudaaya mu kulimirwa Daudi ne kulimirwa Nabi Isa Yesu Katonda yabakolimira kati ebo engeri gye bamanyi nti bo bakolimire batta buli kimu Allah kati muzeeyi bw'owulira bo mwezi ogwo n'osanyuka bali bakolimire bamanyi bo bamuliro bo balina okutta buli kimu ate era yenwana ekikristaayo yesize ekikristaayo zonna bwe zirwana okitegedde ekyo muzeeyi so Yesu agamba atya Yesu agamba mu Matayo nsomero Luka 13:3 Yesu agati Yerusalemu otta bannabbi kati muzeeyi agambye nti abantu abatakkiriza Katonda bagamba battiwe kati ate Yesu agamba nti Yerusalemu atta bannabbi kati bannabbi baali bakkiriza Katonda ki kuba kiri mu Bayibuli Yerusalemu abakitagaza Abayudaaya mutta bannabbi mirundi emeje Katonda nga abakuŋŋaanya nga bolaba enkoko bwekuŋŋaanya obwana ne mutakkiriza laba ennyumba yammwe balekedde ekifulukwa Yesu naye n'abalama ennyumba yammwe balekedde ekifulu ensi yammwe kati esigadde enjereere kati tebakyalina muntu tobolaba balina okutta buli kimu ekyokubiri muzeeyi mutangazamu katono ng'omaliriza tosobola kuba omwana nga y'omusibye emiguwa booti olidde bw'onoloza nti kati oli w'amaanyi entalo z'obusiraamu zonna nzira ku Moses teri lutanda bisosama luyalumba ate entalo z'eddiini oba entalo Katonda zayagala bw'oba mwaganda kulwana muva wano mu kibuga ky'Embaale ne mugenda mu ddungu eyo awatali baana awatali bakyala awatali bakadde ne mwekuba zentalo zonna Muhammad zalwana Muhammad talina lutalo lwonna lyakwata luli mu kibuga naluzindiza kati ate Bayibuli muzeeyi wasomye n'olunyolo lwalwenzirizaako laba olabe Bayibuli ye bweragira okutta anti obudde eddakiika zizo ndaba zigenderedde nti bano bali babiri ate nze ndi omu ate nga be bamu kamalize Bayibuli egamba nti n'abala n'abagamba bw'atyo ensoma Ezekyeri 9 tandikira ku lunyolo olwokuna naye nze kantandika olwokutaano olw'ebiseera n'abala n'abagamba bw'ati nze nze mpulira nti muyite mu kibuga nga mubavaako ennyuma mu kibuga okulagira abantu bagende mu kibuga awali abantu abali kwekolera bizinesi mufumite eriiso lyammwe lireme okusonyiwa so temubanga nakisa Bayibuli eragira mugende mufumite mu kibuga wakati temubeerako na muntu era gwe musaasira nakusonyiwa muttire ddala omukadde basookera ku mukadde n'omukazi n'omuwala n'abaana abato n'abakazi abayonsa mubattire ddala temubasonyiwanga
Yes. Kati otugamba nti oyo Katonda takola bwatyo. Kati enzito eno era ye baganda fumuze era gyasanyukidde. Omwana omuto omutira ki? Omukazi omusajja omukadde omutira ki? Omukazi olubuto ayonsa omutira kyakaana. Kivula beera bali kubona abuleni. Lwaki nti yensi nkolimire okulwana kw'eddiini ntalo z'ensomye zonna bagenda mu kisaawe ne mwekuba mu abasajja ku basajja. Buli ali mu lutalo omwana tekimukwatako. Temutta. Ezo ntalo z'Obusiraamu. Omukyala ali olubuto temutta. Omukyala omugenda kuki? Okay. Abo bali mubeera byammwe. Bali volunary. Kati ngamaliza nsonga zino. Yesu yagamba. Yes sir. Mu Matayo 10:34 naga nti mulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi. Sajja kuleeta mirembe obula najja kuleeta kitala. Statement ya Yesu teyaleeta mirembe ku nsi. That's why n'abakristaayo bennyini Israeli nabo baddukayo bamanyi teri mirembe. Kuba Yesu gobadde mwewaanira agamba sinna mirembe ginaleeta mu nsi wabula kitala era kitala kyekiriyo. Okay. Era Yesu ye naye yalagirako abantu bagwere n'ebitala. Kati nzira muganda nga Isaaka kubanga Isaac mu Luka 2:6 Yesu agamba nti atalina kitala tunda ensawo ogule ekitalo be nakyo. Yatandikira ku lunyiriri olwa situmunya. Naga nti bwe naabawo kino munna kirala kye mwetaaga naga naye kati nze mbagamba atalina lukoba gendo atalina kitala gendo otunde byolina ogule ki ekitala. Ekitala kya mugaso ki kiba kyakutta. Era Yesu yalagirako mu Luka 17:19 naga nti abalabe bange abatayagala nze okubafuga mbalete obatiro mu maaso gange. So kitegeeza bannabbi bonna baali enemies ku bantu abalala. Buli wolwanise amazima ottibwa. Tweyanziza muzeeyi Nkusi akazindaalo nkakuwadde. Webala kumpeka akazindaalo. Yes sir. Naye agenze nga akozesa dakika nyingi. Kati Israeli nsi ntukuvu. Kati bano abaata kamalize kubanga dakika nsi ntukuvu. Israeli nsi ntukuvu. Ogubera mulamwa. Kabuliza. Kansome kuwaniko kiro kyokka. Israeli ne Makka. Uliza. Ate Makka naye wali utukuvu eri wali. Wamasomesa. Somero nyiri mulu. Muze yakwesiza nyiriza ntalo nawe. Njagala kusomesa ku lumu. Muze yali ku Israeli. 10 ana 7 yokana. Ogambye abasajja bano olwana 7 lugamba bwe luti. Aba bakabona abakulu n'abafalisaayo ne bakuŋŋaanya olukiiko ne bagamba nti tukole tutya kubanga omuntu oyo akola obubonero bungi. Bwe tunaamuleka bwe tutyo bonna banaamukkiriza n'abalumi balijja batunyagako ensi yaffe n'eggwanga lyaffe. Naye omu ku bo Kayaafa yali kabona asinga obukulu mu mwaka ogwo n'abagamba nti mmwe temumanyi mmwe temuliiko temumanyi temulowooza nga bagwanidde omuntu omu afiirirwe abantu n'eggwanga lyonna lireme okubula. Bano bali banadiini era singa njogera kino ku mpewo wano kwayaayo wano singa Yesu ali mu nsi muno abasiraamu bandi mu nsi. Kati waliwo olutalo awo. Muliriza kubanga ono yakirese abanadiini bano bali bakyawa Yesu owulira. Kati nga twamugamba si mwana wa Katonda kyeva olaba bano bakuŋŋaanya olukiiko ne bakola ki ne bamutta. Kansembi eyo Kyabalamuzi 11:32 nsomera awo kanve ku mpewo. Kyabalamuzi alanze nasooka okubikola. Okay owama nkoze mistake kyawe. Ekyabalamuzi 11:32 nkomerezaawo. Bali balabe ono njize mu musomesa wange bali banadiini niye ngamba nti abasiraamu singa Yesu wali mulamu bwansi bali bamuzi ate bamwe bata kwangu mwoyo gwata Yesu era bwe guli mu Busiraamu si mwana wa Katonda zaala biki bani abamuta omwoyo gwali eri bamutira mu lutalo oba oni akisomeseza akirese bali banadiini bani akirese nga totegedde lwaki nkirese byagenze bibe njogedde birala nnyo. Ze ngambye nti bantu buli nabbi we yajjanga nga bamulwanyisa nga agenda kubajja kwa abantu yeva sigende era nawe Jose kasome olwo tusomere Kibalamazi bafarisayo nawe asutumeka mubiri. Awo Yefusa n'ayita n'agenda eri abaana ba Amoni okulwana nabo. Mukama n'abagabula mukono gwe n'abakuba okuva ku Aluweri okutuusa ng'ojja
eminasi byebibuga abiri n'okutuuka ku aberukera mamu banamanya gali muno aberukamamu n'abatta bangi nnyo abaana ba Amoni bwe batyo mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Buliriza era wano kyenkomenkereza kyembali nakyo nti Katonda ono yalwanyisanga abantu bano abaagaananga okumukkiriza bano abaana ba Amoni babatta ne bajemululwa mu maaso ga Katonda wa Isirayiri. Ono gyagamba nti ate Isirayiri eyeti Abayisirayiri Katonda gye bali bakkiriza bano tebali bamukkiriza kyevola babattibwanga anti Katonda yalagira okutta bano abatamukkiriza kyava ngambye olwo nti kati ffe tuta Abasiraamu nga ffe ery'obulokoleri mufiira free wamwe temukkiriza Katonda waffe tetulina na musango tweyanzenge kwebaza nti abagezezaako okutukakasa nti entalo Katonda yazireeta era mu kitabo ekitukuvu nedda nze sikkirizaganya nakyo. Okukakasa kino ngenda kutegeeza bwe nti wali Muhammad Musa waleese Katonda alagira bate n'abaana n'abakazi n'abakadde. Katonda kiringa bw'onoogamba nti genda osaawo omuddo kuba kuzikiriza kujjawo omulembe ogwo omubi nga bwe yazikiriza Gomola ne gundi toyizaga nti Katonda yaleetawo olutalo nedda. So kukwali kuzikiriza kyali kiragiro. Akati information zino za ani alagira kuba Katonda yalagidde bajjewo omulembe kitegeeza Katonda bajjewo nga bwe yajjawo Sodoma ne Gomora. Information ekiri wanjagala atugambye nti sikkirizaganya nabo oyo si Katonda. Kata ate alinga agandi Katonda ani alagira nate Katonda wali yali ajja alagira bajjewo omulembe si lutalo. Sikkirizaganya na kyakugamba nti ebitabo bino Katonda yalagira ki entalo kubanga enyiriri zonna zendeese wuliriza moderator mpulira Katonda agamba nti mwetaase ku bantu abo ababalumbye. Buli lwogamba omuntu nti weetegeke kati nga wano wagamba mu Qur'An mulumbe mugende mubagwire kava wano tewali wogondi kwetaasa wano tewali kwetaasa kubanga this is a program agiteeseewo nti kati mufulume mugende mukole ki mubatte mubagwire kava ayegamba bwiti kansooke ngisome kwetegeka kugwa kava ugenda olumbe naye wali wensomye tulabye nga yi Katonda sinategera statement eyo nze kati kanjikunyonyola asomere ya Bible gembo okusoma Ezekyeri Bible Ezekyeri baga nti muyite mu kibuga kati lwaki tasookera kweyo muyite mu kibuga mutte buli musajja omukadde lwaki etali bisoma lwaki ali kwagala nnyo oli mu Qur'ani ati yeyo gye mbagambye Qur'ani lwaki toyagala ngendeyo anti kati gwende kanso ngambye nti kizibu kyo kiri ku Qur'ani na Busiraamu naye Bible egambye mutte buli musajja leeta mu Qur'ani ng'eragira okuta omwana omuto tumwakadde oto omukazi gireete kati tumwakadde kinyonyola leeta bwino ngambye Katonda ajjawo mulembe. Katonda bwe yatta ku mulembe gwa Sodoma ne Gomora teyaleka bakazi teyaleka baana yatta byonna mu Qur'ani mu Bible mu kitabo ekitukuvu. Kakati wano mu Qur'ani ulira mu Qur'ani agamba bwati onyo olwokutaano agamba nti bwe gibanga giweddeko emyezi egy'emizizo mutte abakafiiri awo wonna we muba mubasanze. awo temuli mwana temuli mutume tamanyi na kumanya nti oba kiki ekigenda okubeerawo naye bamugambye kakati linda emyezi emitukuvu gigweko genda olumbe banoonye wonna we basanze ogenda okola togeza kulwana mu myezi emitukuvu bamuganye tovola banga bana abagundi abamasi balinze emyezi emitukuvu negigwako ne balyoka balumba ne bagenda bagwikiriza ne babagwira kava bakubya Abayisirayiri nga tebeetegeera tebalina kye bamanyi ne n'abakesi be balina ab'amaanyi ande ko Muhammad Musa Uganda utajja kusoma aya zako na zatamanyi uliza wekitima nakugambye entalo zonna dekazi n'entalo zino zebbo muze mulaba entalo zonna mutegeka butegeke
era entalo zedda kebere wano mu Bugisu kebere abagwere bagamba nti tugenda kulwana naye lunaku gundi mwetegeke kati dakika ne bamanya yes bamanya kati uliza anti tukunyonyola oli kwagala kwayiza byotamanyi entalo zonna ezedda kezibereza dini oba ezebika abantu betegeka ne bagamba nti olwayo tugenda genda enakalo ku mikisanga 3 mu Desemba tebajja kyebbirira ku bibira byama byo mukuta bana abataliimu nolwekyo kati Qur'an bwe ganti kati myezi no era abasira bagamba nti muli kujja nefu tugenda kulwana nammwe era nga abakuleshi nga baleka olutalo kubanga bagenda okulwana bwe tebali tayari bagenda kujja bana batira bwerere bagenda mu kisano nolwekyo Qur'an gyonyola tugimanyi Moses maliriza tugende mu masimu nze nzinyonyola byemmanyi naye nyonyola byammanyi ekyo kakati sebo wano kasitolagira nti mwetegeke emyezi kasitagigwako oba otegesa abantu obwongo kulwana wekiri ekyo yes ekyo tukiriza temuli wali wasomye okuta omwana omuto ng'abategese kuba kujjawo mulembe era Katonda alina programs ngera bwe yajjawo Sodoma ne Gomora nakino bwe kifaanana so wano nze ndaba ala yakola mu ensobi ana yakola ensobi information dala nganda fatu yandeko Katonda bwabajjawo omulembe takozesa abantu kutabanawe Katonda bagati yali ajjawo omulembe ogwo eno just suicide ni amir bagita bajja maski is it auditor okumascaradinga yes kutabusi bantu Bible yeragira kiraga nti zentalo z'abakristaayo mu nsi yonna Katonda talagira abantu kujjawo omulembe mulala ekyo tekiri mwenyina akyekolerako nolwekyo Buganda falemo okwogeza Bible byetamanyi Moses wama kiryalinga kiryalinga sebo moderator yes sebo Katonda bwe yalagira Musa bagende bate genocide. I was meaning genocide. Yes. Okay. Yes. Agende bate abafirisuuti abate n'abaana baabwe n'abakazi n'abakadde yali akola ki yali ajja omulembe gw'abafirisuuti that was clearing ng'akozesa abantu kati baavaawo abafirisuuti kakati sebo moderator ale ensobi gye yakola owulira sebo kwe kugamba abantu bano lwaki totereeza mbubalinde omulembe nti Allah yakola ensobi nti Katonda yakola ensobi eno nze njirabye nga nsobi gwekola ekituufu okugamba abantu nti balinde emyezi emitukuvu gigweko balyoke balwane oba beetaasi kiringa okubagamba nti mubeere awo bajje babate babamalewo nga Musa bwe yakola n'ata n'abaana kuba bwe kati bwe tujja tutta mwena n'abaana bonna omulemere tugujjawo bujja kati emyezi emitukuvu gigenda okutuuka nga mwaggwawo dda ng'ate Katonda mwenyina akugambye nti totabaana bansobi nga Katonda agambye nti totabaana nabakyala balimbuto anti kakati wano wabagambira nti temulwana mu myezi egyena ffe tujja ne tutta bonna ne tumalawo kyovola nga bali kumukuta gwesiko gwachera musana kusanyuma yo FM radio nawe tugoberera ku Qibla Islamic Media esawa eno kanzigulewo amasimu kuziyo musamutane mchenda musatemu chenda musatu emobaziyo musamsatu mwenda musamvu 20 mwenda yes zara gwakula mwaka kigo musajja mukulu nento bimanyi Hajara bint Isa okay Amin Amin Waalaikum salam wa rahmatullah IFM Wanje IFM Hello Waalaikum koto Waalaikum salam wa rahmatullah Chigonga Abdallah Okay.
kunyaga. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Tuyanzege abali kusitejjawe nkome wa mukuru Bashira omwe bali kubeera nti mubako bale bebe bugusege kusitejjiwe boda mwanyala kuba kuwuliriza IFM wanji Musa Etororo. Waalaikum salaam. Musome sawa. Kulwaji. Yakiriza nti yakiriza. Okay. Tuyanziza IFM. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Abubakar. Kale sewa. Yes, sir. Naam. Okay. Okay. Kitofu. Yes, sir. Kati ate oli wagamba nti mukapa okusikulumba ababadde nabo tujja kubeera nga tugonda tujja kunayogola paka bakolesa amazima kuba oli abagambye mu Israeli abakristaayo bali just little percentage abayudaaya be basinga okubeera abangi era nabagamba n'abasiraamu basinga abakristaayo mu Israeli ya Palestine n'egondi abantu bagirekoyo ya Palestine about Ntalo mu ddiini mu bitabo. Nenge efaanana etya byabikonde biso Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Tuyanziza IFM. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Yes, I'm Uthman. Yes, sir. Okay. So Siban. Okay. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kati mukirize tuweko banaffe batali banzikiza y'Obusiraamu ku line mubeere nti nabo batuusa obubaka bwabwe bateese IFM. Ate njagadde ku baganda baffe abatali banzikiza y'Obusiraamu tukkirize tubawe ku kadde IFM. Oli ku mukoto? Yes, I'm Isaac. Yes, sir.
Is it true? Ekibanga takivola. Okay. Lugamba lutya? Lugamba lutya? Katukizaganya nti okulu olutalo Katonda yalagira. Tweyanziza. IFM. Wanji akadde kakonda bakaweddeyo wobeerayo ng'oli nzikiriza endala akadde nkakuwadde togezeganye naye bwe mbasirabye essimu weeyaka kiba kitegeeza toliyo musiraamu akadde ko kaweddeko atali musiraamu gwe njagala okubanga gy'oli nkuwe akazindaalo oba space togezeganye. Okay, kansubire nti ye IFM njagala tali musiraamu ku line woba oli musiraamu nedda kale akazinalo kankaze jeri abakulu babeere nti twining up mu dakiika 2 ni akadde kamawulire kanaatera okubeera nti katuuka tubeere nti tuva balwetegekera era nga sura Tauba bwetugambye ala nga ategeka abantu be ne mutume nti emyezi kasitagigwako bwe lwani era ne bategeka be bagenda okukozesa naye wano mu kitabo ekitukuvu tetunalabako Katonda nga alagira bantu beetegeke balinde ekiseera gundi bagende balwane wabula yabalagiranga bulagizi nti mujjeewo bano mujjeewo kino babo baze mwetaase okuwoolera n'okulwana byanjawulo. Okulwana weetegeka naye okuwoolera weetaase eri abo abakulumbye kwesasuza nga bakulumbye olira sebo moderator yenjawulo eri abuuza gondi yagamba Katonda tulumbe twetaase oba nedda. Mpozi ekirala mukulu Sedduge naye ayogedde ku jihadi nti mufuti yalina okukola ki okumukulembera. Jihadi ki wabiso oba wa kigambo simanyi jihadi gwe muliko kati naye ebyebiso n'ebirala byagwadda muli mu bikadde. Mukulu Sedduge tosuubira nti mufuti agenda kukulembera akwata ekiso mugende mulwana ebyo byerabire. Weebale nnyo okwogera ku kyokugira naye tebiriiwo wabula mu hadisi waliwo we twasoma nti abantu bokka si be balwana era si be bazikiriza kuba nti mutume agamba nti waliwo ekiseera baali balumbye Makka ala n'asindika bwali bunyonyi oba njuki oba kiki nti ne bukuba abantu bali paka ne bubagoba ne baddayo ne baali baza okulumba ne beetaasa mu ngeri ng'eyo teyakozesa bantu. So si bantu bokka olutalo olusobola okubeera n'obunyonyi nabwo ne bukola ki ne bulwana olw'enjuki. Katonda tazikiriza abantu n'abantu era akozesa kiba kiri ono yakozesa bunyonyi Katonda takozesa bantu
Kati toyanziza yakozesa abantu akozesa kyonna kyaba ayagadde ekyo kya Muhammad Musa naye kyange manyi nti akozesa kyonna kyaba ayagadde toyanziza nze nsomeseza bulungi nti ebintu byabadde mu ntalo balwanyisanga bali abatakkiriziganya ne Katonda wa Isirayiri kyenjogeddeko waliwo gye kirumya abantu kye Gaza kibadde Amosi 1:6 kubiikulirwa abantu bano tebakkiriziganya ne Katonda wa Isirayiri. Katonda mwennyini yalagira nti bajja kukyokya omuliro bajja kubakuba n'Abafirisuuti bonna byakati bibiriwo bituukirira mu kubiikulirwa wawula sinze akola anenyezebwa kansembyeyo noono Kalebi mulwana wange tonyiwazakayo inkutumidde era nenkwagaza okuliza obulungi nsigadde ngaze mubyamu kintu kyokuleka wanga senasena tweyanze ab'ebitiibwa nange ndasiibula naye nga nebaza muganda wange Isaac tukakasa nti entalo Katonda yalagira okubeera nti zirwanyibwa era bw'otunuulira empulani ziri mu Bayibuli n'otunuulira n'ebigenda mu maaso mu nsi yonna bukya tunaffe tubeera n'amagezi olaba nga oba oli awo okutta okuli mu Bayibuli kwe yakozesa okuwandiika oba kwe kugenda mu maaso naye tutugaa nti entalo z'obusiraamu zaalina empisa nga bw'ekyogedde ekigambo kirala ky'okuwolera muganda ffe ndowooza oluganda lwatamanyi kigambo okuwola kitegeeza era mala kweteekateeka tosobola gaa nti kati baga nti mwewole kati mugende ono ebwawule Katonda gaa nti mugende yalooza nti Katonda baasitukirangawo so nga ate baateekangawo akaseera buti bagenda okulumba nolwekyo muganda ffe olulimi nalwetaaga kubanga ayambibwa mwebale nyuma bya ddala tusinkane next week. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Nkujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 11 mwezi gwa 11 guno ogujja mu mwaka 2023 wanaabaawo fundraising okuzimba ekitebe ekikulu ekya Eastern Region wali eri Erupada mu Budaka District. So ofisi ya mufti nga bali wamu ne regional kadhi babayita mwenna abasiraamu n'abatali basiraamu ba district kadhi mwenna ba imaamu ab'amatwale ba reverend ba councillors ba MPs mwenna babayita kujja kubeerawo ku mukolo okubeerawo ko kwammwe kujja kuweesa omukolo guno ekitiibwa. Mugenyi omukulu wa kubeera president w'eggwanga lino mukulu president General Yoweri Kaguta Museveni tebwahabulwa yajja okubeera mugenyi omukulu ku lukuŋŋaana olwo ennaku z'omwezi nga 11 mwezi gwa 11 mwaka 2023 wali Erupada. Akadde kiddako mawulire mu lulimi oluzungu mbadde muganda wamwe mutabanyi wamwe muzukulu wamwe Musakulu Nagwere Amiri. Programu eno ebaawo buli Lwakubiri okuva ku ssaawa 3 paka ku ssaawa 6. Tuba ne pastor ab'enjawulo n'abasiraamu ab'enjawulo nga twogezeganya ku topics. Olunaku lwaleero batwogera mu kulwanagana oba entalo mu ddiini. Kitaboki kigamba ku lutalo ate ani alagira, naye ebivudde mu discussion byonna obiwulidde. Tukumira mpeera abatukumire musibe bulungi mwera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamic media. Qibla 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 Islamic media.